The Newsroom, where untold story is revealed. Ebina deni. Okizibu mwache muyina. Omukazi mumutunuulira mu mutya. Amabina gamulinga gakusaasira. Ani goyogerako? Mukyala wange. Eyabadde mu mikolo. Mumutunuulira mu mutya. Shye. Agamabina tewagalabye. Mulabika okubanga either bayita atya bino editing Photoshop oba AI we wali obuzibu. Ako yadaku ababadde batambuza ataka video nkalaba kali kam ke katambula. Oli yazze n'atekako AI. Namujjako akabina. Sanko mabina mangi nga ga mukyalo oyo. Mayitirivu. Kasi kuwekwata ku busubi. Nkubulira mazima amabina gesta agatalabwangako mu ggwanga lino. Naye of course people have screens mwine endali. Simanyi kye mulabye. Naye bagamba nti kati bw'otuuka ewaka ssebo ofukamira mukazi akufukamize olugezigezi oluleka ku gate. Atyo firo wa mabina. Ngani gwe bafukamiza? Namukasaza onnesani. Muntu nulira mu ntya kiki? Ekada. Oba ate kati yali yatangise ebyo ebibuuzi. Mwina kye mwagala njogere naye sijja kyogera. Mwagala mumpage. Tinze kali nfukamira. Nabagamba nti Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Emikolo Makona banaye Makona nagabe mukazi yanganya okwogera ku mikolo tujja byogerako kati ni tamanyi nti no muntu bwe yasazeewo okubeera naye muntu wa social media yogera ku mikolo ge mazima. Bangambye nti bakutute ne bakuyoyoota nekola steam buli Makona kati wakola oyagala ebibozi by'ekisiro oyagala naye obadde ogamba ki Makona? Esonyo ngali tulabeera mu kutya beetu yensi tunamalako tunageroza tunamalako tetujja malako. Kati obadde ogamba ki Makona? Kulikayo mu mikolo kasuku. Navuddeyo sebo navuddeyo ogamba otya? Kyolika kityo okuba nti oli mu new love. Siri mu new love. Ati kasitokola omukolo oba ogenze mu new love. Nedda. Ate nyonge ndi mu love naye nga simpya. Lwakuba nti kati mmwe bino ebintu bya mikolo biraba bibeera bya formality. Nti twakisangawo ogenda nola famire y'abali ne bakutegeera n'ebisigadde naye laavu ekyali wali lwakuba munda beeno nga nsinika nammwe ne muwoza ebyekisiru era ndabanyantu nga bagamba naye mukyala we yala mukyala nga amanyi wano ewava ssente byonna yabigumira ne byoyogera kati awo ina buuza ye naye de fact ntukyali ffenna noza yagamba yoyo wange kyokkola tewali. Let's proceed. Ozolaba abakyala ab'enjawulo gy'oyitira kasuku oboogeddeko kyanjawulo ki mukyala wono kyalina? Ekyo ekyenjawulo ate nze nkimanyi bw'omu. Kati oyagala nkigambe ensi yonna bakimunoonyeeko. Ate nekirasirabe bakazi bangi. Mukyala ngwe mbaddeko yekka. Omaze naye ebbanga ki? Emyaka miyitirivu. Gye giriwo egyo. Kuba n'emyaka 2 giba miyitirivu. Namulaba nina emyaka oba 15 ye nina emeka kati. Aleda 15 mba nimbye. Bulijjo ku social media ogamba nti omukyala weeka ayina sigamba nkonti ayina nnyashi. Naye nabagambako nti omukyala ebbina ne mulinga lyakusaasira. Nze ndaba lyakusaasira. Kati gwe bw'oba olina lyewalabye eddala gw'amanyi. Abo basitesha biwero mumutunuulira mu mutya ddayo omwetegerezi ojja kimanyira ojja kitegeera. Abannayuganda babadde basuubira omukolo omunene okufaako obufi era abamu bakukulumye ne bagaya kasuka omukolo abadde tusuubira munene nnyo naye nga wakoze akakola omukolo omunene tugwagala bwe baba yasobola ogukola nga yalaba gwe twakoze tegumala. Atuyite senga waali
wendi n'omugole waali n'omuko n'abamperekeddeko bonna bakyali balamu atuwe buwi weekend eddako akola omukolo gwe yabadde asuubira gwe nnina okukola. Abamu ku mikwano gyo banyiivu gy'oli towabayise nga Jenkins Mukasa n'abasigadde nange emikolo gikyajja bannange, emikolo gikyajja kati ate waliwo ababadde ku guno ng'oguddako tebagenda bbaako. naye abantu tobaleseemuko ku busungu. Abantu oba banyiiga babadde bampaaki. Abagamba nti nabalese, abagamba nsimaya banyiivu baali batuwaddeyo kyebyo tebireeta. Oba ate no awo Katonda yabasaasidde mu kunyigiriza ennyo n'enfunayo 12 15. Nali njagala kgenda n'abantu waba 2. Nani Nze jjajja wange ne sister twolekere mugende nga ngenda n'abantu waba. Kati bandikoze eki neri nebbanga obadde olinda kyokugenda okulaba bakadde bamukyalawo. Makona ebibuuzo by'obuuza nga bya kisiru olunaku lwa leero. Lwaki omubuuza ebibuuzo ebyo? Anyway, there's a time for everything. Buli omu alina baavuga obulamu bwe. Kyera nnyo kigamba abantu olina otandika okukola ennyo ebintu by'oyagala era ebikusanyusa. I don't work under any pressure. Yeah. Because bino ensi ebisinga ebiriwo leero nabikola dda. Ebyoteeka abantu ku bunkenke, ebyokucunya abantu obavuma biki, kati nze you can't play them on me. Yensonga lwaki olaba nkugambye nti awulira nti omukolo nga bwe yabadde agwagala si bwe guli atutegekereyo ogugwe ffe tujje tuddemu guno. Era n'emikolo ne bensalawo nti kati ngenda kukuba mbaga 20 years from today era manja gikola. Ebintu byobadde oyogeranga oba byoyogera ku Kasuku Live wamu ne ku social media mannange nalabye ekyana ate mbasa kirabye mba nakirabye birekawo mukyalawo ne laavuyo we bimusanga we bimuleka throughout this year we bimusanga. Yes, kuba naye atambula najja nanyuza nasanze omusajja ow'olubuto olunene. Kati nfe Makono mayimu omuzanya kadi yo mbakati oba omukazi alowooza ki tayina kyalowooza ali ku musajja we era bw'anaatandika okubaako ne byalowooza ajja biŋŋamba ali nabyo tubinogera eddagala. Lwaki abantu abali mu social media ba celebrities bakweka nnyo emikolo gyabwe olowooza lwaki? Abasinga bagikweka lwa bigambo. Waliwo abantu abamu nga they can't take the pressure. Okitegeera oli abeerawo awo nga tayagala pressure egenda okujjirako bye tugenda okwogera biki nga nga tajja bihandolinga. Kitegeeza nawe ogugo wagukwesa olw'okuba otyo okwogerako. Nze saakwese mukolo. Nze walabyeko omukolo nga ngukwese. Wabadde oyagala nfulumye bipande? Nga lwaki nfulumye ebipande? Omukazi saamukwana na bipande. Saagendako mu mawulire nti bannange njagala nnoonya mukazi. Yes, she's not public. She's not a public good. Kirika kityo okuba nti wakyadde mu bazadde b'omukyala ye baakuyisizza batya naddala nga ggwe omusajja ali ku social media. Naye Makona nze bampisizza bulungi. By the way, unlike I think so many people abali ebintu bye balowooza, nze family yange ndowooza n'ey'omukyala they have never told me anything. Mbuka sukusima wakoze boti. I think it is out of respect. Abantu bategeera oli najja n'ategeera nti yoyo musajja waffe, yoyo mutabani wange mbeera yeeyo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.